Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Vidiyo eno ow'omutima omunafu giyiteko bomanyi nti gw'olina ensisi. Yitawo wano obuyisi vidiyo eno giyiteko. Kati gw'omutima omugumu ng'omutima gwo gwa lwazi gw'oba olaba vidiyo eno. Owa boda abadde ali mu kunywa mafuta ku Shell oba ku petrol station. Takisi emukubye ebyuma owa takisi amukubye ebyuma nga bw'olaba akatambi awo. Musajja wattu avudde gy'avudde amafuta ndowooza nga gamukendeddeko, abaddeko n'omusaabaze. Kati omusaabaze n'ava ku ppiki n'ayimirira awo emabbali. N'omuwala amuteereddemu amafuta nabo ne bayimirirawo nga we boogera ngeno we bamuteramu amafuta. Yo wa boda asigaddeko ku ppiki ye ng'atudde. Bateekamu amafuta. Takisi efubutuse mu maaso nga bw'ogiraba awo mu katambi. N'eryoka emukuba ebyuma. Emuteebeddemu straight nga baliwo basatu, owa boda, omusaabaze n'atunda amafuta. Omusaabaze ye mukasuse, ye takoseddwa nnyo kubanga ye bw'olaba akatambi bamaze ne bamuyimusaawo era avuddewo atambula naye nga emukasuse mu bbanga. Ono ow'amafuta bw'olaba akatambi kano naye abuuse, pressure n'emukasuka. Owa boda ye emutomedde direct ne boda ye n'emukulula mpaka eri maaso. Kati ate bw'emututte maaso eyinza okuba nga emunyigidde ku kisenge. Emmotoka eno ebaddemu n'abasaabaze nga mwebali. Erabika evudde eno waggulu ng'owa takisi emulemeredde. N'anoonya ew'okugiwunzika n'agamba kannyingirira amafuta gano. Kubanga eba kugenda eri mu kkubo ebadde egenda kukoona abantu bayitirivu. Naye ate eno gy'awese gy'asanze musajja wattu abadde tabirinako. Abadde ali emabbali. Okufa kuno bannange kuzibu nnyo. Kulekerera abali eri mu kkubo ne kuwannaanuza ggwe ali eno emabbali atabirinako. Kuba kati omuntu agamba bannange omuntu yaba tali mu kkubo yabadde tavuga, takisi yamutomedde etya, ebya accident bwe bityo. Kankutuseko akatambi kano okwotebulira okalabe bulungi nnyo. Video nkusaba ogimpereka like, kitalo nnyo kitalo ddala. Video yiyo wallahi bw'oliva waka nga gweberozo biga nti ngenda ku mulimu kumbe tojja ku mulimu. Wallahi bw'oliva ku mulimu nga gweberozo biga nti nzirayoka kumbe togendaka. Abdelkarim Center mu afuluma masjid ku William nga yamanya agenda ka kumbe agenda mu ggwanika. Kabuli yange ekifaananyi mwe tujjira mu nsi kye kifaananyi Allah mwatutwalira. Twajja tetuyinako kagoye konna, obugoye twabusanga eno ku nsi mama nga ategese obusuuka 2-3 n'azingazingamu n'atwala eka n'akaserako ku nzika obulamu era obusuuka 3 ne tuzingazinga ne tukuza eri Allah ne tuddayo eka buli kimu ne kitambula bulungi. Kigambo kufa ku mugenzi tekiwona. Kigambo kufa ku mugenzi tekimuvaako, asigala yafa. Abaafiirwa taata waabwe mama waabwe, okufiirwa kwa kitaabwe kuwona. Bosanga mugana nge twahanga akaaba kati essaawa namanga lyawaka nti buzibu ki nti gavana yafudde nga twahazuukuka. Ekikaba ekinyi nti kitaawe yafudde wategedde ddi koga yafeera twamuzika naye waliwo kyekikabya. Yo omugenzi asigala yafa, bano abasigadde baafiirwa ne biggwa, mukyala n'afumbirwa, baana ne bawoowebwa, mirimu ne gitambula ne mali n'egabwa. Olunaku lukeera ku makya n'osaba Mukama Katonda akukuume. N'ova ewaka bulungi nnyo n'osiibula abeewuwo n'obagamba nti ngenze kunoonya ssente. Kituufu ng'ogenze kunoonya ssente. Naye ebintu bya Mukama Katonda bino bizibu nnyo okukamala.
musajja watu asooka kubanga yavudde ewaka nga asiibudde abantu be n'abagamba kangende njiribe ng'ennaku endala we zibeera era ng'abadde ali mu kuyiriba abadde ali mu kunoonyaamu abadde ali mu kagobamu takisi emusanze ku sheero nga tabiri nako wandigamba netwayo ekintu kisinga kuluma nga kufa kukunoonya okufa ne kukunoonya ne oba tokulinaako buzibu nga tokuliimu ko ne kugamba katunoonyeyo gundi ng'olina wala nnyo olina mu bibyo. Imagine omusajja ali eno kushali mu kwenywera mafuta takisi eyise mu kkubo wabaddeyo amamotoka amalala wabaddeyo abatambula abalala nejja mita mmeka okulumba ono wa sheero ne kati ono wa takisi sheero eno bwagitomedde bweyaka amafuta abatomera amafuta gano ne gaaka kale kituufu atomedde owa booda era owa booda ye ate okubanga afudde kubanga kana akabenje tayinza kuwona tasobola kuwona my friend kana akabenje bakaita akabenjedde kabusa kata mafuta ago egakwata takisi nekwata omuliro abali mu takisi bonabona baate bafudde naye babasaabaze abadde mu takisi banguye okugivaamu nga wobalabaawo buli omu agivuddemu ng'adduka kwe kugenda okulaba owa booda gwe batomedde ye ali mu mbeera ki musajja watu bagenze okumutuukako nga bulere emukubye ppiki nebeete neesaanawo ne bamukululira wansi emumenyeemenye baaba kibi nnyo kibi ddala so n'olwekyo bannange gwe wenna akyalina obulamu yongera maaso n'okuba nti oyongera okusaba Mukama Katonda n'akukuume. Omanyi ebiseera binene nga tumalako omwaka biseera bizibu nnyo obubenje buba bungi nnyo nga tumalako omwaka buli omwaka we guba nga gugenda kuggwako obubenje buba buyitirivu butwala bannaalumanya ne ssaalumanya oli mabbali wa kkubo otambula bibyo tobiriiko owa takisi ne wamattuka eri nejja neerumba gwatabiri nako nereka kati kankubuulire okufa kuno kuzibu ebintu bya accident bino bizibu obeera bibyo ng'otudde mu dduuka lyopoye owa bbaasi oba owa takisi n'agireeta saketi n'awugula ng'agenda kutomera ente oba omuntu asala oba ng'agenda kutomegera ne munne we bali mu kkubo bonna bw'awugula n'anoonyaayo gwe atabiriika ali eri wansi oli mu bizinensi yo oli mu nnyumba yo n'alyoka akutomerera eyo n'akuttira eyo ebintu bya Katonda bino bizibu yatonda okufa kitalo nnyo kitalo ddala vidiyo kano nkalabe nempuliranga n'omutima gwesiwadde nga gwesise sijja kubalimba era bw'oba okalabye ng'osigadde nga bw'oli boyi wange oyinayo omutima kale kusaba Katonda yekka atukuume tusigale nga tukyali balamu bulamu bw'ensi buno buzibu bulamu bw'ensi buno buwooma tebulekeka bannange omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa nga bwe babadde abasatu owa booda yekka yafuddewo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera abeekuumira ku mukutu mbaagala nnyo mwena abagyekuumirako ate nabo kuba nti ate osubscribinga genda maaso n'okuba nti oyongera okutwegattako n'okutweyungako eno y'ensibuko y'amawulire gutagenda kusanga wantu walala wonna ky'olina okukola ekintu kimu kuba nti onyiga kapesa ka subscribe otekeko akade obenga buli video gye nteekayo gw'osooka okugiraba. Video ze tubuleeta waneno tezikonjera tezivoola tezivuma muntu yenna. Amawulire agaffe mugamanyi positive vibes okitegeera mubeere bulungi mweraba.